olowooza biki ennaku zino nangami nava kukoga nadda mu bikolwa omuntu ayogera ennyo bw'asirika omanya alina kyaleeta ekyamaanyi era bannayuganda mbazaamu essuubi nti ensolo kweri ku kizigo tuli mu fumbiro tubafumbira mulinde ekijja ngosaba olina pulezidenti wa uganda gwogamba ebyo gwe bawaddemu ennaku 3 oba pulezidenti wange bugwako ku sande wafuuse kazanyirizi ate kazanyirizi kitondabye pulezidenti obaddewo nga pulezidenti obaddewo nga mpoma tubadde obaddewo batubaddewo mbaddewo ampadde ennaku mmeka owa nze mwogeramu awo towudde bye twogera nanga nti nkwaddemu eggwanga olwokuba oli simaati gennaku 3 nangamba akakoti koyambadde oyagala kumpamba mu ntebe ya ggwanga ne muganda edda pulezidenti kakati kati raba omusajja anyumye kagatto kyekyo nikuwa talina mukazi ani yakukoledde emikolo gino sebo mbadde nkusaba nkukyazeeko ewange olaba amasuuti ge nina amasuuti 15 ebyaddala nno nga si byakulinnya sigambye byamasuuti 15 gwatalina mukazi ebyamasuuti obitegeka otya okudizayira okwambala obeera kirasi kakati nze nayamba bannayuganda ne mbalaga ekifaananyi kya bajja omulala ate bwe nfuuka serious bemupi mu paliament bayinza okutya bameeya bakankana bapulezidenti batya okwambala obimba nejjako balabe baleme kulowooza nti nsobola obavuganya ebifo byebakolaki kuba teri kifo kyonna kyenjagala lesikiwangula nga nkolaki nga njagala kati mba ntaasa bantu butakankana nti sawa yonna bajja atugjayo kati ekyomukyala tokizzeemu omukyala nina omukyala gwe nalindeetinga naye tudeetinga mu mpolampola twabijja mu kamera olaba naffe watusuulira omukyala ewaffe eyo wamuyani mpozi azekuyo otandise Riziki mama Kendrick bangambye era afuuse pilot bamutikidde mukulise nno akuliko okumutikira naye nenyonyi z'ennaku zino tezikyali mu ssente singa abaana mubayigiriza okutandikirawo emirimu kati oyo asomye ayononye sente z'abazadde bwagenda kufuuka pilot ne mukyala ogwo ogambe ate kakati yandibadde capital yo gwatadde mu ssomero singa mukola mudayirenga mu bizinesi ennaku zino abaana mubayigirize okwetandikirawo emirimu okusinga okusoma ennyo omwana gwe wamuzaalamu wa myaka emeka Kendrick wa myaka 3 Kendrick so wa myaka 5 ayina babiri anti nisebuyoze kunsirwalira kono tudde kuguli gye tubadde tudde tosirwalira oze kunsirwalira sebo bya tandise omwina mbabiri kale tugende basi tubadde togera ki tukomye ku kyapu ate gowera bidi go nze go wakwasa ekirambo ayina babiri oyo nenalo ayina babiri abosibana era twamugamba nawe ebiziga ayina omu abosiba 5 yabala ngambere noli gwe nawasaka ayina omu abosimukaga tewesigama nnyo owebizigo omu oyo wamwe babiri nalongo babiri n'abalala 3 nina abaana 8 anna kakati wewuunya benkwe abasajja gwokaddiye nekwese ate olwo lugambo ati nze njogera mazima kakati nakyokyose kati gogana okumbulira ebityo naye ate nzigo wakwasa ekiramu ekiramu nakiko naye si yonna emanyi ti n'abaana 8 banzika seta bajja omukono kukyabira ku midala gya mbiza amalalo bagatunda balekawo 5 ku 10 naye omwaka guno nyizo galensimenti nga ku malaalo nali nanyiiga nnyo kuba ebyana byatunda nebitunda amalalo nalibirekawo 5 ku 10 kati naye fenno Riziki twamugana wesibye ku Riziki kamuveeko twamugamba bwofanga yetatula mugundi mu tenti eri mukati ebbali muwala muto tafuuka namwandu kati yasomye byanyonyi agenda afune bapiloti baneze kirungi twayamukana sibwe kiri kalulemu yakwata makubo ge sibwe kiri so mukulu sebira naye togere ku mukolo gwa Chairman Nyanzi kibinyo okutayogera ku mukolo Chairman Nyanzi akoze embaga ogukwambazizza bwoti era Chairman Nyanzi w'amaanyi nnyo sokola abantu balaze engatto paka engatto nagimaze kati kino nkikoledde Chairman Nyanzi yekka era kitegeeza musajja waki w'amaanyi Nyanzi oyo gwe mulaba mukwano gwange n'ebyaddala ate Nyanzi simutayina mutima mubi mu famire ya Kyagulanyi Nyanzi yemuzang'ambe tayina ntondo bwe muyomba musobola okuddawo ne mukola ki ne mukola kakati muyozayoza otuuka ku mukolo gwe abadde smart abadde musanyufu ate omukazi bawangadde naye ebbanga ddene namwe nkubiriza balabukedde TV osobola okikufuula omusajja kwagala mukazi oyo gw'oyina so si kwagala bakazi bangi ti buno obwenzi tubukoze tetulina kye tubufunyeemu tufundikidde tufunye enziku expenditure kabootongo tetulina kye tufunye mu bulamu naye Nyanzi abalaze ekifaananyi nawe ize complete leader kati Nyanzi asobola okwesimba ku kifo kyonna nze ngamba nupo okwasa abavubuka muwase omusajja omuntu wawasa afuuka leader sebuya tasobola kufuga ggwanga tasobola kufuga amaka mazibu nnyo okusinga eggwanga omuntu yenna asobola okufuga amaka kitegeeza osobola omukwasa eggwanga
ng'omwesiga taba wabuvunanyizibwa mu society ne community. Nalema n'okusanga nkubuuzeeko ekifo Balamu kye bamuwa minisita w'abavubuka n'abaana gw'okiraba otya? Tekirina makulu bamuwa minisitule eri dry ane kwata alina budget Balamu tasukka bukadde 3 minisitule gyali bamanyi bayita dry ministries. Sulaiman Madado mujjukira minisita w'abalema kati ye minisitule gye bawa Balamu bajuwa balema bakadde Balamu omanyi omusala gwafuna tasukka bukadde 15 kati omuntu afuna milioni 15 n'ayamba ati eggwanga pozi nga bamuwadde budget Balamu ate omusala gw'omuntu omusala gw'omuntu gwe gukola gwa minisita gwe gukola talina budget kwagenda kuyamba